Kale muntu wange nyongera okwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo weebale okubanga oyagala Kadongo Kamu. Nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Wendi wano ndi ku kyalo Nakibizzi ebeera Bwike district. Abasinga ndooza babuzaabuzibwa engeri nti abakolera eri e Busoga abasinga bava eno. So ndi ku njegoyego z'ekibuga Jinja. Wano we waziikibwa omugenzi Fred Mbalire Kateteyi. Kino kye kijja kya Fred Mbalire Kateteyi eyali omuzanyi wa katemba mu kibiina kya Kabulada Professional Singers. Era omuwulirako nga Hamani Basudde amuyimbako mu luyimba lwe olwa byendabye oba mweraba ngenze nga abasinga twalukazaako. So yono muganda waffe eyali Fred Mbalire. Lino erya Kateteyi linnya eryo stage name engeri gye yeetonatonanga mu Kateteyi kati ekyo ne kimwambala. Kati kino kye kijja we baamuziika naye nga yafanga 16 nti ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2024. Kati mwe abali eyo abanyumirwa ennyimba za Prince Jopo Kafeero abalaba video ya Walumbeza yamulaba omufu oyo gwe bakaabira nti woowe Fred wange oyo alina gwe baali batadde pamba mu nnyindo yono Fred Mbalire Kateteyi eyali afudde. Kati oyo omukyala yali akuba emiranga ye yali mukyala we Hajjati Mumpi. Fred Mbalire Kateteyi yazaalibwa mu mwaka gwa 1969 gibeere emyaka 35 gye yafiirako. Kati gattagattamu okuva wali okutuuka wano ate gy'atambuziza nga afudde ndooza emyaka nga 21 bukyanga atuva ku maaso. Fred Mbalire Kateteyi ojja mujjukira mu kibiina nga ekya Lukwata Guitar Singers, the Mighty Lukwata kubanga waliwo Lukwata Advanced. Yaliyo ne mukulu we manager Kizito Godfrey. Manager Kizito Godfrey okwegatta ku Lukwata yali ava mu Thames Band ey'omugenzi Peterson Tusuubira Mutebi. Livingstone Kasozi yamuleeta kati ne bakola ekibiina kino era we batyo ekibiina kya Lukwata we kimala okubeera nga kigira ono Mbalire yagenda ne mukama we Hamani Semakula Basudde ba Aisha Nakitto n'agenda ne Livingstone Kasozi ne bakola Kabulada Professional Singers ne babeeramu okutuusa mu mwaka gwa 97 ebizibu ebyagwa mu nju ya Kabulada. Hamani Semakula Basudde n'afa nga 11 ogw'omukaaga 1997 wali e Kabale Bugonzi. Ate munaye waayitawo ennaku 9 ne mukyala woono naye n'alugenda Fiona Josephine Nakayiza ffe gwe twakazaako erya Fiona Nakayiza kubanga naye yali mu kabenjaako noono yalimu naye ye yasimatuka. Kale embeera bwetyo oluvannyuma baagezaako okubeera nga bazzaawo ekibiina kya Kabulada naye ndowooza olw'embeera eno n'eri ekibiina ekyo ne kiba nga kyalema okubeera nga kigira. Kati ono n'avaayo ne yeegatta ku Prince Jopo Kafeero oba ne yeegatta ne ku muganda we manager Kizito Godfrey ne bakolera ddala mu kibiina kya kulabako Guitar Singers ew'omugenzi okutuusa mu mwaka gwa 2004 Mungu we yamujjulula. Era tujjukira nti omwaka ogwo 2004 nowe wange Cecilia Naku oba Sise Naku naye gwe mwaka gwe gumu gwe yagenderamu. Sise Naku ye baamuziika wali Kalagala ku Lwempigi. Kale twerekereza ndine mukulu wange bajjamu tulagako ano Big Chiwa omusajja endongo nagibaddemu nnyo yatutambuziza okututuusa ano. Tulina oli ali mu red oyo bamuyita Kabaze Ensumba musajja muyimbi wa Kadongo Kamu. Ate ne tubeera n'oli abo mbasanze eno ate nga munayi bafaani baffe n'oli nti munayi naye muyimbi wa Kadongo Kamu. Kati ye ali ku kamera ye mumpi n'okulabika we tunaagezaako okuba tunuzaamu tajja kulabika. Kale so Seruganda ono ye Big New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Big Chiwa nsaba at least obuzeeko ku abatulaba. Mena babuzeeko abatulaba. Nze Big Daddy owena Kibizi. Ndimimbi wa Kadongo Kamu. Nakayimba ennyimba 36. Yes sir. Naye ng'ate nina endala 4 mu kitabo. 4 mu kitabo. Ate nga mpandiikira n'abalala. Yes sir. Mbaaniriza nnyo mmera mbeebaziza nnyo mwebale kumpagira. Wadde nga music nteekayo ekigere kimu kibeera mu baasi ekimu kibeera bweru. Okay. Mbalire Kateeteeyi otutegeezeza nti mukulu wo mwakulawe mu twakula ffenna ku kyalo kino. Era taata we yali chairman w'ekyalo kyaffe Waswa Sepiria Mulongo. Yes sir. Erya mukazaako erya Mulongo nti Waswa ate Waswa tebagattako kirala nti Mulongo. Waswa aba Waswa. Okay. Era tebasobola kumuyita nti mwami Waswa. Waswa aba Waswa ekitiibwa baakifuna kuva wa Katonda. Yes sir. So yoyo embeera za Mbalire Kateeteeyi ng'akula zaali zitya nga mmwe abasobola okubeera nga mubeerako naye? Mbalire bwe yali akula yali musajja mutuufu, yali musajja mulungi, naye eno yavaayo mangu n'agenda ayingira ebibiina bya Katemba kubanga kibiina kyemmanyi kye yasookeramu kyali kya Super Singers. Bwe yavaayo n'ayingira mu Lukwata. Ate bava mu Lukwata ne bakola Kabuladda. Bwe bakola Kabuladda n'agenda mu Kabuladda. Ati mu Kabuladda ate naye bwe yalabika nga mu Kabuladda. Ate eri eyabakyewaggula. Eno eya gundi eya Busuulwa eya Robert Kagulire noono nga bagezaako okwewaggula bakole eyaabwe. Baali bakoze gurupu eyaabwe era netabayamba ne baddayo babasudde. Bwe baddayo babasudde ate basudde yali amwagala nnyo kuba basudde ebintu bye byali bya bigambo nga muyimbi nnyo alina ebigambo bigumu nnyo. Naye ng'abasobola okujubisa senyume Mbalire. Ate kakati Mbalire nga bw'omuleka ebbali ati gwe mujjukireko mu gurupu yakaffe temukulabako. Abasobola okubeera nga balaba ku stage performance. Mbalire yali azannya kubanga kati waliwo oluyimba akasanke kakolema singa nalinze. Yazannyamu olwo oluyimba era bw'obanga Mbalire naye yayimbako ennyimba ezize
nezitakola kyenawulirako teyanyumizaako basudde ku sitole eyekyali musaba namugamba nasitole gyenjagala owandiikamu oluyimba bagiyita ekyali musaba teyamugamba nalinnya yamugamba abakazi balwanidde ku ssabo yagenda okuyitawo ennaku 2 ng'oluyimba lwamaze dde okufuluma sebo naye nga alina ezizeeyo obufumbo si muzannyo taba wa kika enyimba zirina nezenakayiza era yaziwandiikanga naye amaanyi ge tegaali mu kuyimba amaanyi ge gaali mu kuzannya nga mbalire mu kuzannya akuttira ku stage era nga bwenzikiriza nti bukyanga abayimbi babaawo ku stage gwoterijjako bali bamuyitanga Paulo Kafeero Job naye nga ate siye muyimbi wange namba 1 muyimbi wange wakusatu omuyimbi wange asooka bamuyita Lord Fred Sebat addako bamuyita Hamani Basudde addako Paul Job Kafeero naye Basudde bwenamulaba nga baline wenalaba Kafeero nga baline Sebat Kafeero ku stage akuttirako yali siniya ku stage naye nga ate nanyini kuba hiti Lord Fred Sebat ate asudde mubigambo yakutta kale bantu bange tugenda kubanga tweyongerayo Big Kiwa ayina olugendo luwanvu ku music ono n'ebintu bingi tulabye nnyo shows ez'enjawulo nga zitegekeddwa naye ng'abantu abasinga tebamanyi muntu aziri mabega omwami ono abadde musaale nnyo mu shows ez'akadongo kamu mweze mulaba ne mugamba nti ab'akadongo kamu baategese ono omusajja asinzirira wano Nakibizzi n'ategeka shows ez'enjawulo mu kibuga Kampala era n'abayimbi ab'enjawulo abayimirizaawo so tugenda teekateeka olunaku ne kameramaani wange mwami Kabyanzo tujje tukole story enzigumivu nga tugikola ku mwami ono tulekewo ebintu ffe tukola mikululo mu kujja mu bintu nga bino tetujja ffe tetulina nnyo kye tunoonya nti oba kikino era oli totusuubira nti munange tunaaba tuzze ewuwo tulina kye tugenda okuvaayo nakyo ffe nga we tuzze tugezaako naffe ku appreciatinga mirimu egyakolebwa abantu bano bwe tumala munaayi nga ffe tugenda tetudda kati kameramaani agenda kututambuzaako tulageko wali ewa Sepiriya New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98
774. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.